Kati mwena ababadde bambuuza nti General Muhoozi ne Bobi Wine ani yasinga okuŋŋaanya abantu e Masaka kubanga naliyo ate era n'ebyaya Kyagulanyi nabigoberera kuva magere. Bobi Wine njagala ffenna tukkirize yayina abantu era abayitirivu. Naye era saagala tubuuse maaso nti PLU General Muhoozi yakuŋŋaanya abantu bayitirivu e Masaka. Njagala owulirize bulungi. Bobi Wine namugoberera okuva nga ava magere era yayina abantu abasukka mu 4,000. Ate mujjukire bulungi nti yakola ne oda nti buli mubaka alina okujja e Masaka n'abantu 1,000 ekitone nnyo. Era ababaka be bonna abamuwerekerako aba constituencies endala wadde nga ab'Amasaka beediima. Abantu abo buli omu yagenda e Masaka n'abantu 1,000. Ne Bobi Wine nga alina abantu abasukka mu 4,000 be yasitula nabo okuva e magere. Bw'ogatta ababaka bonna be yayina awamu bagenda n'abantu abawere omutwale Masaka. Tutunulire General Muhoozi ng'ava gye yava. Ye yajjira mu nnyonyi era yagwa Masaka. Muhoozi yajjira mu nnyonyi era abantu bonna be ya meeting e Masaka yabasanga Masaka. Gwe twali e Masaka Muhoozi teyagenda mu makubo ng'akuŋŋaanya abantu oba teyatuma abantu muntu yenna nti jangu n'abantu bwe bati. Bonna abantu be yasisinkana n'ebifaananyi bye mwalaba mbaweereza Muhoozi abantu yabasanga Masaka. Naye Bobi Wine abantu yava nabo magere ne bakulupuka wano e Busega mwalaba eggaali ya Bobi Wine ng'abantu bangi. Amakubo wonna we baayita ng'olaba abantu bano bazze nabo. Sigaana waliwo abayongerako. Naye abantu majority ennamba yasinga ababaka ba Nuupu baava nabo ewaabwe ne Bobi Wine yajja n'abantu abo. Twetegereze Bobi Wine ng'akyali Busega. Yalina abantu abasukka 4,000. Nga ye baavudde nabo makere. N'abaako ne bano abazze bakuŋŋaanyizibwa ababaka be mu constituencies ez'enjawulo. Era abaali e Masaka mwalaba ku bbaasi z'abantu. Ng'oli azze kubabuuzaako Masaka naye ng'atazze n'abantu ababe. Kwegamba Bobi Wine yabuuza ku bantu be yajje mu constituency endala be yavudde nabo e magere n'ababuulizaako e Masaka. So General Muhoozi abantu bonna be ya meeting yabasanga Masaka kubanga ye yayita na mu nnyonyi. Ekyo ne kimufuula nti General Muhoozi e Masaka ye yasinga okuŋŋaanya abantu. Bw'otunuulira n'ebifo Bobi Wine we yali ne General Muhoozi we yali. Ekifo General Muhoozi we yali kifo kinene nnyo okusinga ku kasaawa ak'abaana ba primary Bobi Wine kwe yali. Ate nga nako kaamulema okujjuza. Kuba abantu be yatambuza okuva abantu be yajja kuva e magere ne be bajja mu constituencies zaabwe z'ababaka be bano be yasindika mu parliament. Baatuka akaseera ng'enjala ebaluma ne babuulira mu Masaka nga banoonya kyakulya. Okitegedde. So saagala muddemu kwebuuza kintu kyonna kino. Mwami Kyagulanyi abantu abakuŋŋaanya kuva gy'ava. Era kino kyayogereddwa ne Waiswa Mufumbira n'abakakasa nti eggaali eyo. Kozi bakimanyi bulungi nti eggaali yaabwe eri paid gye bagulira amafuta be batikka okuva mu constituencies ez'enjawulo be bavuga okuva e magere be bantu be babeera nabo gye balaga. Kati kino kireka wa Bobi Wine kubanga kikabonera akalaga nti yagwa. General Muhoozi omusajja omunyankole olaba yakusinga okukuŋŋaanya abantu e Masaka mu Buganda mu Central Region mu basinza n'ababaka abangi. Ekyo ndo kiraga ennaku kuba Bobi Wine abantu babadde bamuswaba e Masaka simanyi kyakutuukako. Ne nagenza okukola research yange ng'abantu wava nabo e magere abalala babaka bo be babaleeta. Kwegamba wagenda n'osisinkana abantu booleese e Masaka sikuzzaako ngalo.